Kyampuliriza olunaku olwaleero ensonga gye tugenda okusimbako amakanda ensonga ziringa bbiri. One, Paalamenti yammwe eno eya Uganda bintu bingi nnyo byeyisizza by the way omuli amateeka agamu n'okugamanya temugamanyi mwe bantu mmwe abannansi naye nga Paalamenti yeegayisa abakiise bammwe be mwasindika bagende mu Paalamenti babakiikirire. Mateeka mangi nnyo ge bayisizza naye ensonga nnyingi nnyo Paalamenti zeeyisizza ebimu mubimanyi ebirala temubimanyi nga bwe ŋŋambye amateeka naye ng'ate temukkiriziganya nabyo. That's the point to note. Nti singa omubaka wa Paalamenti ajja n'ababuuza mwalige nti ekyo tetukyagala naye nga Paalamenti yakiisa ekyokulabirako bingi nnyo bye bayisaawo okugamba ng'okuggyawo ebisanja mu ssemateeka. Sisuubira nti ekyo bannansi 100% mwali mukiwagira. I don't think so. Ekyokuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze sisuubira nti ekyo 100% singa twali bakuba referendum nti bannayuganda mwali kikkiriza. Ekyo I don't think so. That's my own personal thinking. Naye Paalamenti yakiisa. Paalamenti eyo kye mbadde ngezaako okusiigira ekoze ebyo ebimu mmwe bye mutakkiriziganya nabyo n'ebirala nga n'okubitegeera temubitegedde nga babikoze in their own interest. Waliwo abaleeta ekirowoozo nti Paalamenti eyo ekola mu ngeri eyo y'eba eronda ng'omukulembeze w'eggwanga. Mwe mulonde ababaka ba Paalamenti bagende mu Paalamenti ekola mu ngeri eyo gye nkugambyemu balonde omukulembeze w'eggwanga. Twagala okukuba tooki mu kirowoozo ekyo kirina bigendererwa ki? Lwaki kijja kati? Kisobola kuvaamu biki? Then ensonga endala gye twagala okutunuulira be bakulembeze abagenda okwesimbawo 2026. Bangi beesowoddeyo naye eggwanga lino olwedde twabagamba dda wano mu kibiina kino nti bamaze dda okulitemaatema obufiififi ate limaze n'okudda mu ndowooza y'amawanga. Abantu balowooleza mu bitundu gye bava, abantu balowooleza mu mawanga ge bagwamu. Naye singa mu masekkati wano mu Buganda wavaawo abeesimbyewo nga bombi b'amaanyi abasukka mu omu abasukka mu babiri, ekifaananyi kinaaba kitya? Ekyo tusobola kigenda kuvaamu bibala ki? Kijja kukosa kitya? Era kiyambaani? Era kikosaani? For example nti aba DP block bamaze dda okuwanda eddusu ku Mathias Mpuuga Honorable bo bagamba gwe bagenda okuleeta 2026. Si mutono oyo abadde leader of opposition munnabyabufuzi agundidde. Aba NUP ndowooza bwe bakyasibidde ku Honorable Kyagulanyi si mutono obeera ne Mukalulu Akaggwa yabazuuzumbya. Ab'ekiwayi kya FDC ekyaddukira e Katonga ekya Dr. Kizza Besigye bwe bataleeta Honorable Ssemujju Nganda bandireeta Oweekitiibwa Erias Lukwago Lord Mayor. Abo ababiri nabo si batono naye twagala kulaba bwe baba bavudde mu masekkati wano kijja kukosa kitya? Kikosaani? Kiyambaani? Kuli kizito tutandikiraawo. Webale nnyo ssibo. Muri yo politiiki tugamba okuswaza obukulembeze oba bwanga oyagala okulaga obukulembeze nti tibukyalimu nsi, obuwaliriza okwonoona ebirungi bye baakola edda. That if you want to assume leadership and if you want to expose the governance or a system of a governance, you force it to undo its early achievements. Basanyewo ebyo byennyini bo bye beezimbira bye baakola kubanga kiba kitegeeza tebagenda kubeera na mukululo obwo obukulembeze tugenda kubeera na mukululo n'obwo enkola eyo oba eyabyabufuzi eyo ey'ebyobufuzi nejja kuba terina mukululo kubanga ejja kuba eyonoonye byekoze ekyo kimu. Kati muri iyo politiiki era tulina ekintu ekirala kitugamba tukiyita restoring constitutional hygiene in the state. Restoring constitutional hygiene in the state nti okuddamu okuzuukusa ebigendererwa n'obulungi bw'ebyo byakolebwa mu ssemateeka bwebanga byali bikoze eki bigiddwawo oba nga bireka bimenyebwa. Kati basebo ne bannyabo njagala okukozesa omukisa guno nga nsinzira mu kibiina kino mbategeeze nti abantu abalina ekirowoozo ekigamba nti bakyuse ssemateeka nti bateekewo enkola egamba nti Paalamenti ebeeronda abantu
yebeera omukulembeze ab'ekisooka balabi ba President Museveni baagala kufuula General Museveni nga agenda okwogerwako ng'omuntu eyali omukulembeze atalina kyeyakolera ggwanga lino eyali omukulembeze omuluvu n'obukulembeze bwonna n'enkola etali nambulukufu. Kyekitegeeza kyovudde olaba bwe tujja wano kubanga ogamba otya abantu, how do you tell people nti abantu okuva mu 9 bakola constitutional commission eyali ekuŋŋaanya ebirowoozo ne bakuŋŋaanya ne bayita mu bannayuganda emyaka 2 ne bagenda mu siye ne bakola ssemateeka neeteekamu ebisanja neeteekamu egirimiti neeteekamu n'abantu babe n'obuyinza. Power belongs to the people. Kati oyagala otya okikyuse kubanga eri abajja ne balonda ebirowoozo mu bantu ate naye n'abantu ne balonda abantu ababakiikirira specifically ogenda okudisikasinga ebirowoozo byabwe ebyo ne babiyisaamu constituency assembly mu 9 ne tufuna ssemateeka. Kati gwe abantu obagamba otya nti because onabagamba otya nti tukyusiza ekintu kino abo baba balabe baggwanga lino okusooka kubanga baagala kuleeta katuubagiro baagala kuwamba abantu. N'olwekyo nze ndabula eggurupu y'abalimi byobufuzi the political elite the political class nti mubeere beegendereza obutavuma kutegeera kw'abantu ba Uganda that be careful that you don't abuse the intelligence of Ugandans because bannayuganda balina ebintu bingi bakoze nga babikola mu manya ga bannayuganda naye nga si bituufu ne bakyusa wano nti bannayuganda baagala kino naye emyaka kyose bakoze eki. N'olwekyo ekyo mulinga nga abatestinga obugumikiza bannayuganda that you are testing the patience of the citizens of this country. No, therefore mbawa amagezi nze nga mwoyo gwa ggwanga mbawa amagezi don't take that route kubanga nze ng'omulwanyi ng'abalwana tulisitowa okuwa bannayuganda eddembe okusalawo ku ani anaabafuga atya nga bakuba akalu kati bwe mbajjako olukujjukujju kubanga tumaze okulaba nti ababaka ba palamenti babagula kati mu bitundu byonna okwetola wano mu Buganda baleesa ababaka ba palamenti bakazanyirizi tasobola na kutaputapu. You cannot even express attitude issue in parliament. How do you owotya omugugu omuguzito ogwo ku muntu atalina busobozi kwennyonnyola ng'ali ku lubalaza ku folo ya parliament nga tasobola kwogera even the best obuntu obutono obusookerwako n'olulimi omuntu ayagala kulweruma abadde mu parliament ng'ovudde ku sipiiki yawanga yennyonnyolako ng'ayiri mu parliament tayogeragayo ekintu kyonna. Kati n'olwekyo guno omulimu munene nnyo era kanziremu bategeeze nti obukulembeze mulimu guzitowa. Obukulembeze gwe mulimu gw'okola ng'oyagala abantu naye ng'oyagala batakwagala naye ng'olina okubaagala kubanga oli mukulembeze waabwe. Omukulembeze gwe mulimu gw'okola nga bookolera tebagenda kukusiima naye ng'olina okubakolera kubanga oteeka okukola ki okubakolera. Obukulembeze gwe mulimu ogutalina kusiimwa na kuappreciatinga muntu era omukulembeze gwe mulimu ogukuwaliriza okukola n'omuntu atakwagala oba takumatira naye ng'osaanye okole naye ku lw'obulungi bw'obukulembeze bwo n'eggwanga. Kati ekyo kyekipima omukulembeze. Kati omukulembeze aba amanyi ensonga enkulu. Kati bantu bagala kwesibira eri mu Kampala nti balonde abantu kiba kitegeeza bannayuganda babavaako dda. That what it means. Kubanga bumba mugamba nti tukuba akalu abantu balonde gwe baagala lwaki bwesibira eri mu nyumba kiba kitegeeza timukyalina mugaso mwekakatika ku bannayuganda. That is what it means. Kati oli banagamba nti tugenda bagita Westminster system nti ababaka ba palamenti you vote parliamentarians ne bagenda mu parliament ne balonda president. Naye mu level gye tuli mu Uganda ababaka ba palamenti bagula million 5 ne bakyusa ekisanja ne bakyusa agreement abantu basasula obusasuzi these by transaction MPs leaders nti baba wasende bakola bagala. You cannot interest such a people with a weighted task like that one of voting the president. N'olwekyo njagala okubategeeza timukwata kubeera eryo kubo kyamu. Nze mbagamba nga Kizito nga mwoyo gwa ggwanga ng'omulwanyi amanyi nti twalwana okulisitowalinga bannayuganda tubaddiza obuyinza bwabwe basalewo. Kati n'olwekyo ekyo mukikwata bwe mukikola mugenda kubanga mulinga nga bagala okuwamba eggwanga lyo mu lukujjukujju kubanga mumaze okubba ssente zijjudde mu nyumba zammwe na buli kimu mumanyi nti you can manipulate. Tosobola kulembera ggwanga timusobola kuba bakulembeze nga muyita mu lukujjukujju mu kuguyaguya okusavaivingira mu kuguyaguya. N'olwekyo ekyo kintu kikyamu. Oba mukyagala mukomye muteeko referendum involving omuntu yenna
nti twagala kubuuza bannayuganda mwagala bakaba parliament babalonda president oba mmwe ebe referendum so si bantu ko kundi wali ke bagenda okugula abantu bagula chapati oba donut then basale okusonga enkulu Ndakatutugene kubanga in politics is all about numbers. Abatembete ekirowoozo ekyo kitwala mu parliament kifuuka etteeka basobola okukikola kuba bingi bye bayisizawo mu ngeri eyo naye era nti basobola okukizimba nga bakiva wansi ng'omuntu asimba nga omuntu ategeka ennimiro asimba nsigo naye nga amanyi nti eno ensigo egenda kuvamu kasooli awanvuwe akufuna omutunzi akule ategeka oluyanzi basobola okumanipulatinga bannansi ne bafuna ababaka ba parliament ababaka ba parliament be baagala bagende bayise ekiteeso ekyo lifuuke etteeka awo ne bakiggusa bulungi nnyo bannansi ne baba manipulatinga nga bwe bakola bulijjo ne bafuna omuwendo gw'ababaka ba parliament ne bagenda mu parliament ne bayise ekiteeso ekyo ne kitandika okukola. What are the repercussions? Njagala okutegeeza kalmala okubuuza ekyo ekiteeso kyagala kwachivinga what objectives are they trying to achieve? Because that's the question. Nti kiti ekikulu kyebagala okufunamu mu kuganti balonde parliament kiba kitegeeza nti bakyali popular. That's what it means. Nti abantu babakola ki babavaako ekyo kimu naye kamala okubagamba era muli bamukisa mu kibiina kino okuwuliriza twabagamba nti a constitution which has been made by citizenry it dictates to the government what government can do and what government cannot do. Nti constitution ekoleddwa bannansi eragira government ekyokola n'ekyotalina kukola. That is the constitution which is made by what? By the citizens. But a constitution which is made by the government, it tells the citizenry what they will get, what is expected from them, and what they are not supposed to do. Nti semateeka akoleddwa government agamba batuuze bannansi kye banaafuna kye babasuubiramu ne batalina kukola. Okitegeera ekyo kiba kitegeeza nti omuntu anagenda okukyusa eri mu parliament si bannayuganda boogedde nti baagala ebyo naye nga bannayuganda bagamba dda nti ffe tujja kwerondera abantu. That is why kati bwobanga oyagala ekyo golooza kinaakola okikomyeyo mu bantu abantu badde bakole ki kubanga oligira abantu kye bagamba gavumenti nga bakola semateeka twagala abantu beerondera abantu eyo standard tolina ngeri gyoyinza kikyusamu unless you come back to the referendum. You put up a referendum, then the citizenry exercise their democratic right by deciding what type of leader do they want, parliamentary or presidential. N'olwekyo ekyo kiri clear. Kati nze mbabuulira kubanga ffe bamwoyo gwa ggwanga twagala bitono. Naye kambajjukize nti byonna bye tukola tubikola ku lwa bulungi bwansi. N'olwekyo omukulembeze alaga nti akola ku lwa bulungi bwansi oba abakulembeze abalaga nti bakola ku lwa bulungi bwansi bateeka okuba nga bye bagenda okukola bigenda kuganyulwa abaliwo n'abanaddako n'abatanabaawo. Omanyi ekibuuzo kya kyendabuuza tonnakiddamu okyatubuulira lwaki kibi. Hold on. Lwaki kibi? Pay attention to my question. Otunnyonnyola lwaki kibi. Nze nayagadde otukubira ettooki nga kimaze okubaawo nyongere kusigira ekyokulabirako. Waliwo ababaka ba parliament abali mu parliament simanyi oba yali yakumye kuba ya musango oba ya munaana ne bakyusa ebisanja. Apparently wano wetuli ebisanja byakyuka naye kati wano wetuli waliwo abagamba nti twakola ensobi era ze reforms za Honorable Mpuuga tugamba nti kibitu bakola ensobi including bennyini abali mu parliament eyo singa oyogera nabo leero bejjusa they regret. Njagala nga kimaze okubaawo biki ebinaddirira in case it happens. What will Uganda be like? What will the situation be like? Tutegedde kibi naye biki ebisobola okukivaamu nga kibadde. Kati okulonda okwo nga kumaze okubaawo bannayuganda bagenda kubanga bavugiddwako obuyinza okusala ku nsonga z'ensi yaabwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri bannayuganda bagenda kubanga tebakyalina buyinza ku governance ku ngeri eggwanga lyabwe engeri gyerikulemberwamu. Ekyokusatu njagala okubategeeza basebo ne banyabo tiwali bannayuganda bagenda kukkiriza ekyo. Let me tell you this. Tiwali bannayuganda bagenda kukola ki? Bannayuganda nkubuulira era bakola ebyo bagala kuleta kasabatuko mu ggwanga. Abantu bayinza okuba okubagumiikiriza. People can keep quiet. Abantu ne balowooza ba political class nti abantu basiru. But people have been patient for some time. Naye bwe bajjako abantu kubanga ekitwala abantu mu society okuba balungi oba babi suubi. The moment abantu kasita bamanya nti tebakya owninga system ne bamanya nti ensi ebavudde mu ngalo tebakyagirina mu stake bayinza okuga nti ensi yonna keife.
fena katukole ki because they are losing nothing n'olwekyo baleme kutemptinga abantu kukema abantu kubatwala mu kukemerwa okubalowooza ebintu ki ebirala repercussion nava nogera kwa yamanyi kubanga kati olaba abantu abamu abawagira nga balowooza kako ekyokulabirako yali victim ayasooka mama Mbabazi kubanga baali bakayane wali yayogera naganze ndi mucyu nga bagamba Besigye Mbabazi yali amanyi nti agenda kukola ki kubuddawo naye singa teyayamba president Museveni kujjawo kisanya Mbabazi yakulembera ne bani tebani yali badenga president yali agala kifo ne waliwo abantu abakoseddwa waliwo osanga n'abantu abali badde abakulembeza abalala kati singa president yagenda ne kati bano balinganga bakola ekintu ku muzannyo naye nga kigenda okukosa eggwanga in one of the other n'olwekyo bwe tutunulira ebibyo ebikirimu n'ebirungi ebibi bye bisingira ddala kubanga tikiyina bwe kiyamba Munnayuganda mpozi kiyamba abantu sekinooma bali byobufuzi at this particular moment but this country it belongs to 47 million of the citizens of this country n'olwekyo kikyamu ogamba nti bakole ki era ekintu ekyo bakiviireko ddala era mpagira General Kayiro tafire naye badde abawa warning n'abagamba please mulowooze ku bintu ebirala kubanga sente musiina naye katusigeko ekifaananyi ekirala mukulu Kizito eriyo abagenda okurizoninga nga bagamba nti bano balega batiitiizi balina kye baagala okuyisaawo omukulu Kizito alina byayisaawo kirina gye kikoze bwe kiba nga kirina gye kikoze ekyokuba nti paalamenti yeronda balina windoozanga oba bungereza kikikola ne mu Isirayiri buli wamu muwazi nyingi balonda ababaka ba paalamenti ab'ekibiina ekisinze ababaka abangi mu paalamenti omukulembeze waayo automatically afuukirawo omukulembeze kati kamala okugamba kirina gye kikoze lwaki wane waffe kamala okugamba kino kitegeere ekisooka ffe tulina term limit ntufuga emyaka 5 kati mu Bungereza balonda prime minister olwaleero n'atambula nakolako emyaka 2 n'alaba nga akoze nnyo abantu bamwagadde ng'ateekawo snap election nga badda mu kalulu nga bakakuba baddayo nga balonda nga yeeyongeza emyaka 26 obadde okimanyi ekyo nti bateekawo snap election mu middle term whatever bwakola bulungi naga mbulayo emyaka 2 naye nkoze bulungi ng'akayita akalulu era ono omuyindi kyekyamukuba ekigoye ng'ayita snap election yayita akalulu ate nekamukuba n'afuluma kati n'olwekyo waliwo ebintu bingi nnyo totunula ekintu kimu ne levo y'abantu bali eri wala si bantu bakugulirira bakola ki bategeera naye parliament erina obuyinza kati kagenda nga mu South Africa NC kyekozesa nebo balina n'obuyinza okugoba president bakagoba president basatu wano mukisobola so you cannot compare what is uncomparable tosobola geraageranya bitagerageranyizika. Are you getting the point? So n'olwekyo level of development ne level of political maturity naye it matters in this process. N'olwekyo tosobola geraageranya Abangereza badde emyaka tebafugibwanga konna badde emyaka 10 we balimu eyo system bw'ogenda mu South Africa bo ba developinze mamachuwale nti balina n'obuyinza okugoba president ne bateekako omulala ekitali wano kati n'olwekyo olw'okubanga ekyo mulekeo akabeerereza kano omuntu ayogere nti nze nawangudde newabadde wadde waliwo okwemulugunya nga n'omuntu alieri amanyina ku byeki nakubyakalo mu kifo kyoga nti banzibye n'abantu bajja kakasa bukakasa kubanga bajja kuba tibaliiyo kati olwo esibajja mwakasa amatu n'olwekyo ebirungi ebirimu bitono nnyo okusinga ebikyamu ebirimu naye kuno obulungi bw'eggwanga lyaffe tuteeka kugenda maaso n'enkola erimu kubanga egyo twalonda mu kulooza ebirowoozo odoki constitutional commissioner ate ne mu kufuga kyekituliko. Manyi bw'obadde oyogera nina kyensinze kati nti whoever says it is bad President Museveni okubanga aluddewo tetunenya President Museveni and whoever says it is good President Museveni okubanga aluddewo tetwebaza President Museveni kulwawo twebaza ba political elite nekyo twachogera wano mu kibiina abanga okulwawo kwe kubi apparently wano wetu tunenya mwe Bannayuganda abavuga ebyobufuzi mwe betunenya bw'abanga kirungi era mwe betwebaza umalu leka tuddeyo twogere wano wiki bisate mabega twayogera nti obukulwawo kw'omukulembeze mbukulembeze n'okukeerwa okuvaamu amangu n'okulwawo tikivudde kugwe tikuye kiri ku political class. That is what we said. Bino tubimanyi. It depends on atene bagaba n'okulwawo kwera ne bana bakola omupango si Museveni bana bagala okubba eggwanga bamaze okubba eggwanga abagala okugenda maaso nga babba eggwanga bebagala ebyo nze kamala okubulira abantu bategere kiki abantu bavuganya by'obufuzi okuvuganya kw'ebyobufuzi konna all political contestation kwagala answer ya resources ekikabonya abantu mu kuvuganya by'obufuzi kunoonya resources osegeera ate ffe tumaze kitegeera nti singa omukulembeze abava ku ludda lumu era oludda olwo lwerufunamu ki lwerugaggawala
eyo African style tosobola gikyusa kubanga tukkiriza mawanga. What do you do? Kati bwogamba nti kati kamangu ekyokulabira ku kino akabenja kakirimu abantu bonna kitegeera. Essaawa eno bwogenda n'otunda mu Uganda wano mu Buganda wavaayo ababaka ba palamenti 90. Bwogenda mu Eastern Uganda wavaayo ababaka ba palamenti 80. Bwogenda mu mambuka ga Uganda wavaayo ababaka ba palamenti 84. Bonna abakola mu wero bali 257. Bwogenda mu Maserengeta ga Uganda wavaayo ababaka 27. Bwomanyina asingako 257 wasigala 14. Kino kitegeeza nti Western Uganda egenda kufuga Uganda perpetually nga tewali muntu ava mu kitundu kirala. Babaleta parliamentary system. Ffe tutegeera bw'oteekawo system eyo kiba kitegeeza nti mu Maserengeta ga Uganda galifuga Uganda paka bwagala. Singa abava mu Western bakola syndicate baba bajja kubafuga emyaka gyonna. Essaawa eno bali ababaka ba palamenti 207 bava mu Western Uganda. Ababaka ba parliament 90 bava mu Buganda. Ababaka ba parliament 80 bava mu Eastern Uganda. Ababaka ba parliament 84 bava mu Mazimbuka. Bw'obagattawo n'abasatu bali 257. Abava mu Maserengeta bali 256. Abava mu Maserengeta 207. Baba basigaza balasi 14. Kati bajja kufuga Uganda perpetually. Ate basanga bano bakazanyirizi bateeka wano babaza okuteeka wano abatalina kibategeera bajja kubafuga perpetually. Eyo sinkola ntuufu. Oli credit omuntu eyo muntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo tukomawo n'ensonga endala tetuvaamu. Bulijjo webali kubanga ogoberera ziri 15 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Essaawa 2 tujja kubanga tuggalawo ekibiina kyaffe kino mu kizito. Nina kentegeddere. Ani yaleeta grouping eno ey'okutema Uganda bwati politically nti Western, Central, Northern, Eastern kubanga kyentegedde apparently na wano we tuli wano ababaka ba parliament abava mu Western Uganda nga bagadde ekintu ne bakkiriziganyako kasi yaabwe nekkiriza nti ekyo kye twagala kiyita kikyo. Kati mungambi ne bwe babanga tewali mubaka mulala yenna kirala abeegaseeko naye nga waliwo ate balabe basiga mu bitundu ebirala bateekayo nga abajega abaabwe ku 90 bava wano bayinza okuba nga balinako 6 n'eri yonna abajega gye bali. Kati abantu bali tebakimanyi bana Uganda nabaga kino ekibiina kiteeka okubabuulira mutegeere nti maje nabbi ategeera ebigenda mu maaso. So era kimu ku kye neebaza Katonda kye mwebazaako nti bwe nali mu maje gampa bagita idle time okusobola okureflectinga ku bintu by'ensi kubanga mu maje mubeera mu biseera bya kufa. Kati omuntu ali bwobanga mulingeyo Sudan muli luddawa muba mulowooza nnyo okitegeera obumwe oba bukola ki mufubiriza ku bintu bingi. Kati mbagambye nti wano mu Buganda waliwo bakaba palamenti bagamba n'obuyimba bwe mwayimbanga oli agenda okusiika okugamba nti nkoyo okuyimba ng'atambudde alimbalala kituufu babajjamu kulowolereza ndowooza nkoye tuwumulemu ogenda oyimba ng'obwongo obutadde ku kuyimba mpaka lutuuka embalala ng'otambula. N'olwekyo kye njagala okugamba abantu wano tuwaliwo abakaba palamenti 91 mu Eastern 81 mu mambuka 84 be babaka 5,256 mu Maserengeta yokka mu Western Uganda wali abaka 207. Kati mbojjako basigaza 14. Kati abayise ekirowoozo kya palamenti baba ba Western bagenda kutufuga mpaka ensi bw'eriggwawo kubanga baagala yafuga. Kati n'olwekyo mwenna ne bwe mugamba nti ffenna ababaka ba palamenti abava mu bitundu ebirala tuganye tetujja kukwatagana nabo ekyo basigala bayisa gwe baagala. Ekyo kintu kikyamu kyobudala bandisaawo eno bamaze okusiga abantu bagwadde sente abayize kati ngeno waffe mu Bukoto East eno yonna mu Buganda bataddeyo abantu abajega bagenda bawuli kutya sente bajje bakwate ebitundu nga tebakoma ku ekyo okubba ebitundu kati ngeno waffe wali amafuta biki okuwambayo bateekawo akazanyirizi bamwoyo gw'eggwanga babatya kubanga bamanyi nti bantu bagenda kubuusa abantu balengera wala okitegeera. Kati bamaze okuleeta abantu era abantu nze mbadde mbagamba era nzira mubagamba nti ensonga ezigenda okusalawo akalulu zibaga zaali ensonga 2 kati zayongereko ziri 4 nabagamba ensonga esooka ya corruption na PDM naye nabagamba kati ensonga ziri 4. Ensonga esooka ya buli bwanguzi egenda okusalawo akalulu ka 2024 naddala wano mu Buganda. Ensonga ey'okubiri ya buli bwanguzi, ensonga ey'okubiri yagoba abantu ku ttaka, ensonga ey'okusatu ya nnyanja, ensonga ey'okuna abalwanisa obwakabaka n'okufuula kabaka. Ensonga 4 ezigenda okusalawo akalulu. N'olwekyo abantu abali wano mwena bannabyabufuzi mukaluma amaaso bwe mutunuulya ezo ensonga 4 mugenda okufuna ababaka ab'omuzizi kubanga enteekateeka ejja kana akalulu ka 2026 kagenda kusalawo kyamaanyi ku biseera bya Uganda eby'omumaaso emyaka nga 50. N'olwekyo abakulembeze ku levo zonna tulina okubeera n'abakulembeze abakola ki. Kati jeno yayogedde juzi n'agamba nti atali mu amagye oba mu poliisi tagenda kufuga ggwanga. Kati mwe wano mu kitundu kyaffe
za kusolvinga nsonga kati mwabana mbugana neze mnezijuka twali mbale omugenzi kasire gwanga twali yaleze ku parade nga tunyumya nanga kisto manyenda kwesimbawo ngenda genda malo kunyerese bintu netogera mugaba sirika nanga ngenda mubeni ne yakola liko timwajiraba kati mu musajja mwazo kubabulira ile wazi abaganti atali wa majita kola ki kati mwe wano mu Buganda bali be mutaddewo bamaje baje okwasa bakalo mutunuleri mwe mujja kufuka mwongera kufuka mbere ejo so n'olwekyo mutegere ntakalusika amuzanyo mulime kuzanyiza kati londa akalu omuntu gwomanyi gona akabira kati soko oli eyo n'abantu bali mukaba enyanja baje bagobyemu abantu bali mu kuvuba bali mbizinga eyo balina nabo okuuma abantu balaba tuwali bwenkanya amataka bagamba bubbi bwe bayita baladisi ayogereki omusajja yamuyamira mu wakafu ali mu kutya kifooki bali baladisi bakaddu bali balala ikaddu yabeera ngane bamukubira simaye twagala kusema ntani ayogera nti kigama president Museveni hamanyi ndi wano yaje wangu ngataina ngalize buzi nange ndi wano ndifendinga wano nge bitu bitambula nekati bano balonda ati bakubira ngalo bugozi hakuma kafoke kufuna kasala abo tibasobola ate bakazanyirisi oli kureje obutu omuntu wabuli cyo kira ku noti 75 kinana mwenda 5 ne noti 78 mu 5 mu 7 so nga tubadde na bili neero katusomese kweye muyoka olwakadde endala tetujja jikwata kutulijikwata ko olulala dakika ziri 10 zezibulayo kwere sawa 2 ezekiro sawa 2 ekibiina tujja kukigalawo simu zaffe tuziguddewo Radio Wood